Oyingidde butaka bakambaza uniform ebutabika. Mukadde ali awo akaaba. Mami wo. Mama. Mugamba mama kicho nkoze. Nangamba gwabyereetedde. Saakutumayo okole bye wali olina okukola. Beerako wano ennaku 3 animbalimba bikinga womanyi. Ngana bankuba akatimba. Akatimba ke kaliwa. Ati mu butabika kati nga olabe ekikomera nga kirimu emizigo. Eddalu lyanjawulo eri. Ebutabika. Ate abakazi babateeka bokka. N'abasajja bokka n'abaana bokka. Wale n'abaana abalalu. Gabaana bato. Bibebbi babateekamu n'ebyokuzannyisa ebya saakaasi. Ojo Mulo twale eri. Wali abebbi abalalu. Ng'ebyana ebirungi. Nga biralu bibebbi. Nga biralu biri wali obeera ne ba. Nedda babeka baba abazaalira awo. Wamasweti bamoze. Wama omulalu nga yazaala. Kungambo kya bebbi mulalu. Bano abaana ba myaka 2-3. Nga mulalu. Nga balalu. Oba zonywedde. Nga abaana bali bane bakasoma bazikuba. Jime kwoli. Jimmy waterera nnyo ndikwalali byogera kwoli zino ziri mmeka zibasatu ate zino nnya ate zino ogenda mu mukaaga zo ttaano ondaba bulungi okulaba Jimmy ongamba okyambwe ebutabika waliyo abaana ab'emyaka 3 nga balalu nga ekyabalaluna muganda wange kyenkugamba waliyo abaana abato babateramu n'ebyokuzannyisa bino ebikkirira ebiki waliyo n'ababalabira oba baana baba staff ekola ebutabika. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu tebakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Happening tugamba
Kaswe ekigambo is happening when oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Kwatana subscribinga. Ate gwe subscribinga nkujikisa okusaka notification bell kakali waggulu wenga ofuna each and every upload that we put. Amane Emboozi nze Shalom Haddad Kawesi, mayor to be, mayor Kampala. Njija kuba mayor. Abantu be Kawempe, Nakawa, Lubaga, Kampala Central, Nakawa, nzize mbawereze kuba mayor. Njija kuba mayor ntegeze gwanga lyonna. Echa president wangambye akana okakyali kato. Akana kato. Nekuba mayor. Njija kuba mayor sawa yonna nyizo okugira ku kibiina kyange kyenjagala naye nga obwa munyupu tebajja kumpa kadi. Bamaze. Ate nga siri member Nupu. Sewandisa nje kato mbulira mbo. Nze kuva butondi wa Besigye son. Wakati kati kale nze ndi wa FDC. Ale manyoli wolalo otunu omumanyi olalo otunu. Era bannayuganda mbasaba obwagizi bwammwe munonde ku bwa meya 2026 ngenda kujja. Siga basuubiza bingi. Naye Kampala nze agisobola. Wafa bagibonaaboneramu. Kituufu naye mama. Fa abayiriba. Abantu abo nga bagumu. Abajja kumpa akalu abantu banjagadde. Ati bakugamba twakuwa dolinze kulayira kumbe. Nadde waffe twafiiriddwe ebukotaawo. Nasuzeeyo ko. Manyi nagwe nasikira. Nagwe nakati nze musika nagenzo kiikiri abali be nasikira. Wakwatayo. Nabe nasikira saba ndi musika. Kolabe tama. Yasabira muri. Yengeti. Kati nagenze mulumbe ne tubakubagiza banga Shalom tukwagala jambi kubwa meya. Bakusabye. Musabye. Njana lugezigezi. Basabye. Onako yalo ndine Jime Mulo kyaliwo wekisa. Twamukyaza kona atuwa Emboozi Ye Butabika. Atumukomezaawo leero Jime Mulo abenga ate atuwa ku Emboozi bamutwalako e Butabika. N'atumiza abayimbi abali e Butabika, baani yali nabe e Butabika. Kati kuno saga akudambo ate atuuka ate e Butabika. Tubagenda tuwa Emboozi Ye Butabika. Tulakalira weyambye atulaba. Jime ngone sawa ya bei. Wangi boy wange yampadde munda bisemo. Wagisunye kwani? Kyali wange Gaddafi mugambe jendaga basajja. Ngo posting Gaddafi. Ba chikopulate. Ne nangamba gitwali. Mpayo kigisho kawo kibemo. Bangu yajimuwali. Yabire nange bilangati. Ze safuna. Lwaki gwe tebakuwa? Ze bampaka pale. Akapala ako kwambala. Bampaka jini. Yomba mwali kimwa kakanye meme. Kyaliwo yagenda ebweru. Kyaliwo yagenda ebweru. Kyali wafe yave ebweru. Nati ave ebweru n'akoma mumanyi. Bwe yakomawo ate gwe n'akuwa mpale. Nze ne bampa kye bampula mu ne bamuwa. Batwali bangi nga vina tuyayana. Feya ne batuwa. Bwe ne bakuwa akapale. Ne bampa akapale. Alingezo lange sawa yetaagisa. Nga kanji kubemu konji sunu. Nga Shalom ajaga ndi wabuvunanyizibwa. Toli. Yakati okola ki Jime Mulo nyaku zino okola ki? Kwazo oli mukuyimba ngo jjeko kuyimba ki kyokole kya? Mbeera mu kisenyo mu ngula spare biscrap copper. Board good computer bifuka palodi. Kati akola nga mbuto. Era kati omuzimu gwakwata nawe oli mu scrap. Kati nsubula. Bemanyi okola zino entamu tato zaali. Nalombi manyi nabyo biri mu sente. Ebyokukola entamu. Okaddiire. Okaddiwe ekifuba kifa jukuloba ku nnyondo po. Ati okaddiwa tonyadde ebina abantu bakusunze. Nembitazo soya byamaanyi. Ndi munafu omubiri. Kati oli mu scrap. Mbibeeramu gwengatte no mu music. Boyimba. Nenyimba. Na music nga tatambula. Tatambula. Palooza musiko yesawo okivemu calling yo. Muganda wange nina abayimbi kati nalabyo okisaziza Fayino. Fayino ffe twaga omusajja obaali kooki. Fayino bajja wakayimba. Mayimba akayiyimbira. Ati Fayino muwandiisi. Si kyokka badokita abasajja bayimbye emyaka gyonna. Oli ebizubiri wali bakuŋŋaanya oyo lasita yayimba emyaka 12 nga takwatayo. Ani? Oyo lasita bamuyita ani? Emikisa giri wali bakuŋŋaanye. Yani oyo. Tamumanyi. MC Spider. Spider. MC Spider. Myaka 12 gokimanyi. Sona ogera kulemeza muteri kuko. Ngato oteekamu nga tofuna. Kanaye mu ndongo oteekamu. Emyaka 5. Teekamu butesi. Kati sente ozijjawa z'oteekamu. Bigatta njiya. Kyova abiza okunza nga sina kindina na munju. Uteeka mu ndongo. Teeka mu ndongo. Audio video. Kati onye swimbu nako lijja kikuba. Nina kubana olaba nakutuukako. Wayitawo onyo nga kati nkubya akaggi. Nzeeko ku Shalom 256.
si byangu nogamba otya ndi bulungi bwe twakoma ku Emboozi Ye Butabika bakututte Butabika bantwale Butabika abanja no kusalama kuno kwennyini kusalama wano ndi matwale go wana popo tukao kujala hivi nga ntabusa wiki yasembayo nga buli mundu amulabe anewe mbasa nga munyumya olaba mulabe ngamba munjogerako esanga musirise ngamba mubadde moganisiti ne musirika nga nzize nsanga museka mbadde musekererazi ngenjaga ebikola ebyo ngenga wendowoza omuntu abalalo abo obwongo bwe bumulaga kirala golaba atambudde gwerere kumbe yalaba ayambadde esuuti eri bulabu gwe ngolamula lunenga naye agamba balwadde baze nagira nenjamu engato waliwo studio awo kujala live waliwo ekyemanga ba pirate nenjamu engato nga ndaba zinsiiwa nagende waka nengule enjayi ng'ondaba yeyina okumbeesaawo wenanywa enjayi neba kakubulira ekitanda ng'oweba kobaba oti kati nga ndaba ekitanda kiri waggulu nze ndi wansi bwenti kati nga ndaba ngenda ggwayo kumbe ndi bulungi naye nga nze ndaba kati enjaga gyewanywa yali kika ki enjaga nagatta nalinywa mix kati nenjiga sikanka nagende wa buchamani eyo yalina buchamani gyeyabeeranga eyo ati nga gakuba mu bbanga atatu mu bbanga ali ku nyama webamaza mukubaga sigadde mu kifuba buchamani walinga kingi kati nga tufuna kamayongi ne tugendayo buchamani yaddawo simanyi kuba navaayo naye gyemanyi yavaayo dde waggulu yali abeereyo luwafu yali yazimbayo nga buli kimu kibeerawo wali agamba ekyatugenda nnyo malwa ekiti tukinywereko malwa ne mumamirira kati nga mukubaga gangalo bucha kayamwa mama gata ati abeera wali nga gamba ne abulamu ekyokunywa mu bulamu ki mama gata mkyala buchamani ni mama gata mama geto mama geto kati nga babaleetera ebyokunywa ku ssente za buchamani nze nagendangayo kiro nga nti obukuta ekiro nga kati ngendeko kujja we wali vibe nogendako waddimali yo nogendako ewani mu studio we wati ng'oyagala vibe luso n'ogwamba bafanaawo jukira abaha ne bakutta ne bakuwa eri entemu sire bagikuwa direct naye nogamba abasajja nnanywa kuje banyweddeko eyo yaka ya bulabe iri oba desperate oyagala onoonya buli ekisinga oyimbye biganye kati buchamani ngenjaga munywerako amalwa anti bucha ati abeera wali n'agamba kati abakyala ekyamugire mu butiiti mu butiiti nga tebambadde kyajagala mwambale ku butiiti siwe kirima mageto tugende mpola buchamani yakolanga pati n'agamba abakyala ba geto n'ebyuma ssebo oyo muyaayi naga mujje nga muli mu butiiti bwokka agamba mama geto ekyatukole tutya bannaye enkya tugenda ssala akabuzi kaffe naye abakyala njagala mugire mu butiiti temwambala mpale musoke mutibemu awo iyo pate nga temwatuyita buchamani yo pate ekyali yakyabikola jajja bucha ezo pate zenjagala nagenda mkyala gawudu kati obeera oli bucha mubi banna abaana bajja nga bali mu butiiti tali mu Uganda oli omuyaye nga bali bwere tebali mu mpale nga bali mu butiiti oli ate mukyala we akamusapootinga bali bati temwerirangawo nze ffe twafatanga bufasa ate ffe tubambwa tuba baana temwayimanga nalaba omukyala nga ali bwerere nota kuba saluti abambala bino bishalya by'abakyala ebiwanvu naye nga obutiti mwebuli ne banyenyezaamu wali omukulu nga bazinanga abaijepti n'amamirira atatu mu bbanga abiri mu nnyama bwemamaza amala mu kifuba bazigadde mu kifuba n'oyiwako ekiti nebitambula namwanyumirwa obulamu anti oveeyo nga okudda kusalama nga bakukwatirira nga tokyategeera oba tokyategeera ate twagendako eyo emunyonyo nekyali wange twayirayo tyoba omumanyi wali awo yayimba muwumuza corona am present sir Monday nakawulirako mu covid awo sajja ne batuka kyayi wenjayi naye nze nali mutya kyayi wenjayi twayanywa kyayi wenjayi naye waliwo oba onywa oba olowooza bya nnomo kinywa akakopo kamu nti munyongera anywa busatu anti baatuzza n'akubira ssimu baakubira maama we n'amugamba maama ndina abatemu balakunze naye wesituuka banzise sibamanyi gye bantwala
ne jemba simanyi nga twemanyi enjaga wetuusa abantu gwe bikuwa birabe edduka lwakuba biboola n'omutwe alikyekazi kyatuka ne jimboola oba wabeerawo nga omanyi ebintu omuntu osobola n'ebintu byo mutwe ne gugiboola kuba naye nnyweredde ebbanga naye yajja enkyusa mpola nga mbeeraawo nekunyiigira nenga lwaki nze ndi bubi lwaki nze mbeera mu mbeera eno abayimbi jjukira wawangalira mu bayimbi gye bajja ne bakuduulira ne bakulaga nti ate bo baneetonnakola tebisoboka totawana biveemu kyali naye ng'olaba oyinza okuba omusinga n'okuyimba abayimbi asobola okulaba n'agamba nkusinga buli kinaye nga yaliko ate nga wolamu oyo 10 kimanyi waliwo abagamba lwaki kijja kitya lwaki yaliko talina figa oli alaba mubi yona alaba alina ipsi bikyayimba bulungi naye ye tebannamuwa ekya figa kijjiddewa andi nange banvuma obutono bavuma obutono najjagedde just matter of time ekiti kyankube wake nga bakujjaawo bakutwala e Butabika banjija waka nze era okoma nze yatamanyi nti nywa enjaga we nanywa enjaga nendaba ekitanda nga ndi wansi kiri waggulu kati nentya nenjiwako ekira nendaba ebisodde mu nju nengamba nenziruka nengende wa taata nemukonga mugamba taata ndabye ebisodde nenga agenda tonsiriwalirako nenkubira maama najja nemugamba bulijjo nywa enjaga nkoze bwenti ne bwenti ngolo ndaba ntidde kuba nabeeranga n'akayimba ka Kamiliyoni keyaddamu mbu ennaku wentuddeko ku mutima ka eri wamala buli kyekola nkirekeraawo nesoberwa abange ensaala egaali wakati nga ndaba kituufu biganye ngolaba ennaku ennuma abantu bange bonna banvudde mujjukira abantu batuuka ne bagamba otalina kiddako ne bakugeera ng'owulira talina makulu kati bikulya mama we namugamba enkeera yankeeza nanga tugende mu paaka tugenda mu paaka paka Butabika hospital mbajjukiza Katogo Collections basangibwawo Kampala ku Hamu ku kisimbe kya Hamu oba ku Chain of Liberty edduuka liri CL 37/38 abasuubuza engoye ez'abaserebu abagala amasaawa bwe gati nga Mulo ebyomu nnyumba suitcases ezitambula ebweru w'eggwanga leka bayinza okukuma visa suitcase gy'okutte oba kugamba mbu oba otambuza enjaga olwa keesi gy'oba okutte lwa ku 0770883968 oba 0753002365 basuubuza emifaliso bed covered duvet ne piro ennungi ennyo ab'eggulu Masayi ku Jomo Kenyatta Road tutuuse Butabika ndaba ekipande mugamba maama ate situuli ki teyagamba muntwala Butabika nali njitiridde nga bano gye nali mbadde nga bamukubidde tali bulungi wa bulabe mwegendereze nga fayiro yange yajjudde bantwale Butabika tuyingira kalize n'endowooza alake omutwe lange gunnuma kubanga olwo enviri nzisazeeko naye neera kidwedi nga nkisazeeko nga mayinja wona saawona tuuka wali nga bayinza okumpa empeke tuveeyo tuuka wali ka office kabanga omanya abasawo era awandika nawandikana ebikibiki agamba kati soko gyemu ku ngoye ezo kyate ngoyezaki nana babeerawo abakabaawo sajja ne bankaba ne bankuba yunifoomu eyebutabika uniform y'Ebutabika eba yakala ki yali ya yero ebiseera ebyo kati simanyi kala kinenge erimu bu white kinu tekuba kitoji kuno ebegira bweti esalanga nakavi naye wali Butabika otuukirawo bitandikirawo abatuuze eri ggwanga ddala eno abepamidde obalabirawo aba ekiri eri abepamidde Butabika wabeerawo abagize era Megatoni waguza amagiro bepamira lwagenda okulya amagige oyingidde Butabika bakambaza uniform ebutabika mukadde ali awo akaaba mamiwo maama mugamba maama kikyonkoze nagamba gwabyereetedde saakutumayo okole bye wali olina okukola beerako wano ennaku 3 animbalimba bikinga womanyi ŋŋaana bankuba akatimba ke kaliwa
ati mu Butabika kati nga olabe ekikomera nga kirimu emizigo eddalu lyanjawulo eri Butabika ate abakazi babateeka bokka n'abasajja bokka n'abaana bokka wale n'abaana abalalu nga baana bato bibebbi babateekamu n'ebyokuzanyisa ebya saakaasi Jime Mulo twale eri wali abebbi abalalu ng'ebyana ebirungi nga biralu bibebbi nga biralu biri wali obeera ne nedda babeka baba abazaalira awo wamasweti bamoze owama omulalu nga yazaala kuŋŋamba otya bebbi mbi mulalu bano abaana ba myaka 2-3 nga mulalu nga balalu oba zoonywedde ng'abaana bali bakasoma bazikuba Jime kwoli Jime watereera nnyo ndikwalali byogera kwoli zino ziri mmeka ziba 3 ate zino nnya ate zino ogenda mu mukaaga izo 5 ondaba bulungi okulaba Jime oŋŋamba okyambwe Butabika waliyo abaana ab'emyaka 3 nga balalu nga ekyabalalula muganda wange kyenkugamba waliyo abaana abato baba bateramu n'ebyokuzanyisa bino ebikirira ebiki waliyo n'ababalabira oba baana baba sitaafu ekola Butabika abaana abasukka mu 10 baana bato era buli agendayo era olambula n'olaba butimbo bo balaba I'm asking myself like omwana omuto agwaki eddalu ati wabeerawo ojjukira wabeerawo eddalu ly'ekika wabeerawo omuntu ng'amuzadde lwedde mulalu tomanyi Jime yasamira muli wallahi sigulimba kati yaba alifunira muli buteddalu simanyi nange saanonyereza kuba nange nali mulalu ate nga nze mmanyi nange ntegeera njudde ekituufu megatro kati oyo ali mulalu n'alaba abantu abakulu n'alowooza abaana bato nedda amba kati njagadde ensongayo kankunnyonnyole wobeera wali obwongo buno buswikinga kiringa wonaanywa omwenge kimanyi wonywa omwenge ukuba ennyo wabeerawo nga bugamba utegeera obulala nibugamba nedda kola kino nze dda nga nkyanywa omwenge ate nga mba ntegeera nze omwenge nenjaga nga bimpummuza binneebasa nange ebyo byali bimpummuza enjaga nze neebasa bwebasa bwera mba njagala kupamu otwo serious be emiti gyange enjayi ate yankolanga bingi naginywanga nedaba mmoze rediyo nga gamba ki nga ngamba topowa tokigeza twalina kabalokoni nga ngina n'engula enjaye yange nga yafite oba aginywanga olowooza ku mmoze rediyo ekyaleeta obuzibu nalinanga nonstop 3 mu simu yange nga za rediyo eya rediyo neya eke neya bobi neya kamiliyoni kati nga walaba mbu olikenjaga ezo ziri nnya kyokka gwogambye 3 byonna nti Jime kwoli ojalowooza abantu tisiriiko nange nina benswalira kuba kati ogambye zaali 3 oyogedde nnya zaali eya eke eya mozere ne wizo eya kamiliyoni eya bobi zennya kale kati nga nzikuba nnyo eya mozere neya eke neya kamili neya bobi kati radio nantuka nambeera wano mu mutwe nga nkujjukira nani stop zone ennyimba zibeera kati nga wenjiwanga rediyo nga nali namutuka ne lyrics zane zinzita nga buyimba bwe bunneebasa wenfuna alina obwebizibu alina obwomukwano buli kimu yakiyimbako kati nentuka nga ndifaani wennyo ebisemba kati nga mbeera boyi wange bwe yeebaka nga njiwako ekiti ekisembayo ogenda okulengera omulezi mulabaawo asaze endevu ngolamuza rediyo agamba topowa nga mulaba ngamba topowa kati mwanyumyangamu emboozi nemoze rediyo nga nnyumyanga muganda ebintu nga si byangu nangamba vva ku ebyo enjaga omuyaga megatron your story matters Shalom 256 gwe gayi nga nangamba gwe kola kyokola fokasinga kati nga wenkera nengenda ku studio abayimbi bwe bajja nga bakiringirawo nga ate bannafuya nnyo babajja ngawo bajja mikali kyanga jja n'enveera yamanirungi abasajja bonna nga babajjukira baba fresh sawa z'ekawungezi batukuddemu ng'olusi osula mboyo olusi ku studio enjala ekuluma olinagamba wayo n'akabukuta jawo kafune tonda yakakomando onakola ki onakabukuta afuna pike biki bitandike onakabukuta okulya enkwakye kwe kubukuta ino wanvu wamu naye nga tonnalya tosobola mugaa nti owayi sinnalya ate agambye nkwenda kukukwa kino yabwerere kati ate omugayi sinala nakulya oyanga okulya ensunsule ne bagagenda ondeetera pike n'odduka
Ekitegeera kwa abeeranga ojjukira obeera mu basito batoyogera ba melody ayogera ba star Melody star melody superstar ono Melody ayimba ne Camille yagala nkola iki star yeah bwe yagamba choya to mumanyi mumanyi fa nchezo bwogambye mbusita sinayi nanga wano yanga nti na gosi nakwatayo ayiwa unawanga sikwatangayo ayiwa nagamba wakwatayo kati nsi chawunyiza gwo kungamba Melody star sita muganda was white star ayoza ate jamikalicha na star jamikalicha wakabi mpaka nakoze story ne final yabaddeko twagikoze interview kwa 256 mwanzo gikola gundi nampeza ka message omanyi rafiki yese omanyi rafiki nengenda kola na interview agera ku bigundi byayogedde final nangamba abayimbi bakola ekintu bwaba akajja kukijisa ngo oli muwandiisi buli muntu ajjawuwo sinabwanda unoba muyimbi kati olutuuka nga bagamba oyavaako anywe enjaga nga bakoye bokenye abayimbi be bakola ekiboozi nokutya ne bagamba mbu Jemikalicha oyo mulalu ositegeera nekigattagatta nga bagamba Jemikalicha bwe yagwa eddalu ne baga oli gundi yawe nga Shalom eno kizibu omuntu ne waba wasigala n'amagezi ge Jemikalicha mugezi nnyo nze Jemikalicha twabiranga yalekebwa musika n'ennyimba nga 3 nga ziwandikidde abayimbi aba Mary Batabani nze kuba nabeerangawo nga mubeerawo nayiyo oluyimba mu ddakiika 2 olunaluma nakola olulala nagamba nonja aduwalema yawandika yakola ema Jemikalicha azina zaaliwo mwe yatabukiranga ti bannazitta naye ngagamba oyine nabaninwaji mukubire lungina dumuwa musikali nakubirira wininwaji awo kubira wasimaya maswanji kubira ani luno lwagundi ningo omwana oli obwongoze gayo yo mugezi Jemikalicha ayita bifaanana atwongera okusaasira family ya Daudi Mugema na Uganda mwenna olw'okufiirwako Daudi Mugema yafiiridde eggulu mu loogi tujja bba update mpulampula otuuse e Butabika muli mu katimba wano ba baby ekyo kyo nkiwakanyiza eri bakyala eno baana nedda byaddala era wabeerayo kubeera tunyumiza abantu era gyalaba yakomenti kagamba kituufu kati waliwo akatimba k'abakazi nga bali mulire balinga bivampa maizi vampa yaza kyokka abeera wali abamanyi yategeera Butabika zinatuka wali nabanga mwana ate bandese mbafala nga ndaba bali fo bonna nga nze jjuwa nga bali fo bali fogo kyokka wabeeranga era bakabali babaayo wali jjukira nembalalu mulimu akulira abalalu waliyo neggaali mu balalu waliyo eggaali zingezo site bwalaba kankubuuze wali ogudde mu ggaali y'abalalu ate bali babazibu nnyo kuba bakugwa nnyo ne beekyawo anti eriiso lyo kali bali ya redi omulaba nga njukira abenjaga babateeka bokka omulaba n'omanyo no badi yagenza ogwe eddalo nga kituufu alina oddiggwa mbajjukiza nana herbal mouthwash ddagala lya amannyo galumizibwa amannyo akamwa kakusiiwa owunya akamwa mannyo gakuluma wosa ebinyogo ebyokya gasanyala oba ng'olisa ludda lumu genda mu dduuka mu supermarket gwali mu Uganda ate gwali buli wa Uganda outlet ezireeta ebyo bannayuganda bakuwenda na herbal mouthwash yakatwa National Drug Authority amasomero mutekeyo mu Sikibbe bana asome bulungi abalume enkwacyo abakalyamu nganze mupesana na herbal mouthwash abagulumamu nana atukuza amannyo kugabanga gagwa namwe abalina ebituli mannyo mupesana na herbal mouthwash eggaali y'abalalu jukira otuuka mu kifera babadi bayo bakulagirawo nti be bavumbi babasaako zitaaga era obalaba babanga bana 5 6 nga bonna balalu era bakola batuula mu poozi balabira obulungi nomabe bafuga be baluulira kati abalalu benyumiza ati munyumya emboozi nga mulagamu abasinga otutegeera mu nsi kati emboozi y'abalalu ne mutuulaawo ne munyumya emboozi ati waliyo gaayi nga pasita naye nga mulalu ng'alina bayibuli naye nga bulira ajja nagamba ddeeri mukama kati naye eddalu ddungi ati nga nenebuuza lwaki agenda wali nga amanyi n'oluzungu musajja yanjatuza watula obulokozi wali mulokole jime luswata kinaddayo ku nnono ndogose erinnya lyange mbafu nti kati nga nsula wano naye ng'omusajja nkuba enjiri Butabika musula wansi musula kuddeeka buddeeka buba bungi naye musula kuddeeka temusula nga basibe naye muba that's good
bo babayonjo waliwo gaye ngo bulalo bwe buli omu amwalira kati nagamba atakati ona akimachi wano olira ddalu ly'omusajja ali Butabika yekwala buliri bw'abanne ona akimachi wano ng'ajja n'aboleza n'essuuka oyo omulalu kati waliwo omulala yali siraamu ng'azuuka ekiro agamba Allahu Akbar buli ssaawa 10 ez'ekiro Allahu Akbar n'abamalako emirembe ne mugira ate kati wayitirira amuyita security waliwo gye bamuteeka eyo naye n'asigala agamba Allahu Akbar nega si musiraamu Butabika mwalyange emmere kati ekiro ekyasooka ekiro kyasooka watuka sebaka kawunga awo saa 10 biki wali ekyeggulo saakirya balya kawunga na bijanjalo naye nga kabiwo mabisiki akawunga tebakazaako ebijanjalo era biba bijanjalo mpeke ku mpeke temuli oba bateeka mu butungulu na tebiina test natuka time yakuwera kawunga buli omu olina okuwera mwera compound neŋŋaana naga ono omulalu mupya nno alina effujjo okusooka bakuleka nze nga nno ŋŋamba sirina beera wano maa ki bakusibayo baŋŋamba kasita atwala Butabika n'ogamba siri mulalu bagamba oyo dokita kyekisooka dokita atabuse kasi ogambe ekigambo kyonna dokita siri mulalu mwana nze ntegeera bulungi nomugamba nze nakola kino nekino tofaayo dokita opowamuuko nga kutwala weebaka tolina kyogerako ate oba tosobola mmanya nti tolina kyogerako era buli omu akyogerako nti siri mulalu kati n'obeera wali ebbanga n'oba wawona waliwo gaayi ye bigambo yali yagalanga tutoloka ebbanga lyenamalayo kati security netuka nemuta ani yenga bikawungeza ayitamu ngaddawo kutoloka jukira waliyo olusuku lunene ekikomera kinene kikkirira eri kati omulenzi oli kasita tumala nnyo obuugi nga mpiseemu kale tukwagaliza mikisa mumukuya ne saluti tukwagaliza nga yagamba nze tolose ngenzi amubawo kawungezi nagamba biganye naye enkyanki nze ŋŋenda munneegatteko ŋŋenda kati era time ng'etuuka nga bamugamba ne bamwabeerangamu n'abamagye nga babiri nga wali toyiteemu totoloke totoloke ekiri eri mwana otuuka n'omanyiira nfunye emikwana awo nfunye egyabalalu ati olina okufunayo bavumbi ati bagayi bambula engoye n'otambula bwereere yunifoomu yoli evumbi eyulika nga wamaanyi aja nagamba weyambula enjitwala temusobola kulopa mbabuyinza abaddukanyawo mulopa naye babalaba nga bemunyumya bya kiralu nga banyambudde engoye balalu nga olaba ekkomera nti ebyamwe biggwera munda Butabika munaaba ate okunaaba kyatteeka nnyo kuba munaaba mwenna abantu nga bibiri munaaba mweraba abasajja bonna nga muli bwerere yonna nga mweraba buli omu n'abigula n'ayitawo abasajja bali beekola obuntu naye nga mateeka naye empewo mukeera nti 12 okeera bwoti kati mwalinaana nnyanja kati nze nafuna ampa jaketi nga nina bwekanga omugulira ekindaazi ani mukadi yateekayo effite ku kantiini kati nga olina ogenda jime luswata olinayo 5 tukole tutya ampako ebindaazi 2 anoyo muweko kimu okitegeera kati waliwo boosi alinayo ekiziki nga bana wizikidi anti nga asomesa tuza abantu nga 10 gundi gwe wampisa luli si bulungi naye kale bakuwa echapati kyokka mwena mwamula amutegeera obabeeramwe naye omalava nomanti nali mulalu waliwo gayo omulala yali akwana kati nga naye Butabika bakwana love mkwete talina formula omuntu oba omusiimi kati omulalu akwana ati anti eziri feeling nange kyegamba tikuba nange natuuka naye kati omuntu alina ofunayo wano ensolo naye wakwana saakwana nage otuukayo nga tebamazisaayo kuba gayi yaŋŋamba nti waliyo ensuku kati nga baleeta kafene kati abafunyeko be bafunyeko kati kyali walinanga mwana kanu katwaliraddemu wange bebi namusuubiza obimukolera essaawa yonna birina omuvinga koza ate oba ogambye nze kankubere ku kino tuyitemu wali yafuna fene mulimu ensuku mulimu n'abakulu mbalalu bagenda eyo ne balimaalima bana baba banatera owonna jjukira bya process wabeera abaludde abamaze emyaka 5 3 biki
kati baba abanga baterere era nga bagamba ha bane tugenda okukumisinga nti gomwako ogujja ogenda kati n'otandika okukavalinga kati abo babawo obukulu ne bagenda bayinja amatooke abakulu be bagali eri biki kati baleeta kafene abaliddeko be baliddeko batika bakangi kubeera kabamu ne kumaanyi kakulwanira kulwa tutera nti mwerekeddeko katimba solo nejja ensolo nga nayo ndalu vampire nejja ayisamo omukono wano mu katimba feelings chechewe ne beekwatako akasibukazi oya kati nga beekwatako batya obugalo bisamu nga omanyi nga simu baby banange nyukira fenega temusanze nakamba omulumala kulu naaluma najjamu omuwula najjamu ensigo namulisaako eriedulu nevuga ate noli abaana bashibaholics alabaga eri oyo yewaffe kwetubwetalitete Emboozi Mpom naye nsitambula nzekka ntambula n'aba Beef Organic natural product osangibwa Mengo opposite Masengere genda Dr. Kisenji bajjanja Sabutonda gamba emmere eddagala ali ku 0752602427 mutajja kaweka up call kamwe guno mwezi gwa mukaaga gwammwe abasajja okoyo okugeya tulambula bulungi nsonga zo mu kisenge weka up call wekali nnyo bani app ya Beaver genda ku Play Store gijeyo Beaver Organic bashiba bakubenga leno bawaga bagamba omwana waffe ate omutima ono afunye omusajja oba yatuta omutima amusaanidde kuba omusajja ono amalayo bannange yoli bano abasajja bagamba nti amalayo naye ng'amalayo yavaako kuba nababeerangamu nga nange ndaba baboyi bange balalu naye nga nange waliwo abangeya nga bagamba oli mulalu gwe tewakwana saakwana kubanze nze kyali kindidde omwoyo waliwo kyali wange bamuyita DJ Shafiki yakulanga ku CBS kiro abayika understand oludictator maka avuddeko kuba nali nakyalako ku CBS nenkuba ekiboozi paka kumacha tegeeza oludde mu kintu nduddemu just nakonamu ekyo kikyaganye Buganda era nze newunya kama kyabise mu linnya lya Yesu naye nalabyewo ekyukakyuka bagayi bangamba nte kati kyali omuwa mukwankuddewa nga situuka kutwamu nina amamwa naye nga situukikako nakugamba bantu bamanyi olina amalala antu alowooza nina amalala era waliwo yangamba walayika olinamu omukisa gayi yagiŋŋamba era omusajja olina omutawanyiza ddala era newotankwata sinyiiga oli eyo kati okwebaka kuno ebutabika eyo kyalinga kitya mwebaka saameka ebutabika twebaka 12 babaggalira mubanga nkoko 12 ezakawungeezi kasita mumire empeke empeke za must wabeerawo nakulaba yasama wotagira tonywa buugi bulaza bwotamira mpaka tonywa buugi wabeera wakkebera waliwo nabaziteeka wansi w'olulimi zonna tteke nga bazimanyi amazzi gaba mu pipa wali nga bafumbe gaba mayonjo mu naye abaniga beepamira wali kati bani abeepamira abayazi twasimbako akawunga nga waliwo kyali ono andi mu maaso yeefukidde ate nga walaga asambagala nnyo ono ali wano bamukubye eggaali gye naggambi bamututteko engoye zonna ali bwereere bute nga tasobamu uniform ndala kitwala ebbanga oluusi ofuna ekino weesibasiba biba mu process anti nga womanyi nga olaba gavumenti nti omusajja n'atambula ng'ali bwereere waliwo ono ng'ali mabega yeepamidde nankwatako nga yeepamidde namukuba layiti awo nali nakagendayo n'okuba omulalu ayayayaya ne bali banzise abayaaye omukuba otya kati awo nembateka nembaga mwina abawe ebindazi bya 5 wakozesa enguzi kati ate awo nembakubiramu ne kurapu nimbakubira ku rap nebagamba ndi muyimbi weyo banna ndi muyimbi abamu nga bagamba alimba eyo njaga nensoka nembakakasamu awo nenkulukuta nembakuba rap ne tubonya wabayimbira nyimba ki
ezaffe zekiyayi kala kujukira ke wayimbayo rap naffe tukube wano rap yakube Butabika chakuna mchezo fetuli bageto tewali chejo mulwatata amazina gattalatata mbaguza kabalagala nzomo waddaladala amanyi tomagalala nayigo balagala ndimumalirivu boyi ntunula mu mmunye njala nguba kube ne baheta bamwenye ganga zaba rapa zona kanziyuye zendikali ninga lumbidwe bitambo loya swazi nchirako ne Johnny Rembo ndi wakabi kubanga banaze bombo kabunga ono bamaliriza ne bagamba tukutaddeyo katika ngubuze onye ekyo kyokuwangula gulami anti bintu byonna bya kiroto nga woga kanawe nekyo tekiwangula gulami ekiroto mbadde ne biroto bingi mu mutwe ate we ekiroto ngo yimba lwatata oyo ebyo bya kiyaye nenyime zibulirira nga oluliwa mpala lumu olubulirira tikano kawereza tanafuna na kyakulya mirimu bagisiba toyina na wofata budogo bukuke nga toyina na kyobuwa buli lunaku gwe tokyava na mudduwa ne bwokera ng'emmambi yange esala ati musite tekyalina sala lwekigerezo olwemboko ng'esala n'olowooza oba otayize bafala obyanza ku makya mututu n'olweggulu naye nga mwatu tewalidde na ku kyaggulu okola nnyo tukeeko samuweya topowa kyekyo topowa mbajjukiza Hijab Nation nga 23 August ku Thoban Center we Kampala Road wetugenda okubeera Zubeda Shamima yange abayita ku awo tugamba tuyigiza abakyalo okukola ebintu by'omu nnyumba okwempawalinga okufuna ssente okukola emigaati okukola keeki okukola juice kuyingira ordinary emitwalo 5 emmeeza abantu 8 ya million 2 okuva ssaawa 8 tugamba ku second floor kuva ku makya dress code black hijabs Shamima yange abayita tugende mujabu ne tutwalayo sister wo twalayo mukyala wo ex wo mukwano gwo bya kwambala hijab nyanya mu abami mugireko muyigirize ebintu by'empola kayimba kalungi ko yimbya kalungi kagana safu na de challenge nema takola ki yadde bana yo kuyimba kuno kwekyaya era bayinda bayina obulumi anti ominda so kutta atya kati okuyimba kye kintu ekyo singa okuba ekyobulabe eyabufuzi temuli naye okuyimba kwa bulabe nnyo kati gwa fani gwe kyowulira kyotwala ane osobola bale boy munengera takwagaliza mu ndongo endongo ya bulabe nnyo kuba naaliyo abalwana bereko tagala wamu banalaba tagabanjeru ate asobola kagamba no tunamu amagena tusumbuwa ne bagamba kati entalo tuzisoke tuzireke soye tukube kano kagayi kuba kalabika ka bulabe kati nga abantu bagamba niyo gayi ayimbidde emyaka 10 takwatayo nakatayina mikisa kumbe tebamanyi kyoyitamu ate gwoba opikinze bolwana nabo kati gwe nawe olowooza mu kwimba lwa kuba enkokola inze bayinze shuwa bayinza okuba jimba jime toyinaayo teri ayinza kulwana jime teri ayinza kulwana kalwaki teri ndi wabulabe teri jime akulwana teri akulwana kati kankubuli sijja kwekekereza nabane TikTok yange okimaye TikTok yange bajigize ngale ne video bangu ba trends obu for you page bonna babujeyo bonna bonna pinize video ngasa babujeyo nakeddenga ntego data nenda bangaswage na mu TikTok ya baji hackings oba akyusize simu simu yange yino nkadde kaddo jimanyi nawe eringana ngabo oba atapinze link oba atapinze mu link wengu ebigoje ntekawo so okule gwonje TikTok tulabe oba atapinze link je bakuweereza ne baka mwana baka bakuweereza link wangule ya time nga nduddo tamira bakuweereza link mwana kyanku by'omutima nenga akayo nali nkuba like sinyate wali yali ajigira esimu ejja kuliisengo ya kugambya abantu abaloza ndina iPhone kumbe nkozesa za agent nga mpayo nekwateyo kana agenda kukuba kati TikTok abagitutte kweri naye nagize nensinika message ku gundi yange naye abasajja kati waguddewo empya nzirina zizino zya kiyaye eno ye yange naye yankoze mu byobuntu umanyi obuntu bwa trainees obukuletera ku bantu abapya bwe bajjeyo batya nakeddenga video bazidiritinze negalagala ka muntu wange mujirwanye nga bameka nzaji wanika nebino olusa okay how many per managing this page obuzibu bwe nakola era nejjusa nayayananga nga buli muntu esimu gyosanga muoteeka nga sirina simu kalato masimu ngisinza olwo kati nga account nzirekamu
kati wa JB IT specialist waga ali nagadde omwebuzaako wali ne mmotiya ninga musajja JB talina mbwa bankoze bubi kati ntya noggira account yagenze kati muli e Butabika eyo chicho singo mutaye kwa wifi tuna wifi ya fwa chicho jukira chosigana siri chera bire Butabika chesire labita nali waliwe nagambi waberangawo guy yalina radio nga yemugagga muli nga agitege ekiro nga agimukiriza ye nga ye de dembe liye era libira talina buzibu aswano batta kati nga radio yeyo atekako CBS man abalika understand ekiro kati Shafiki DJ Shafiki akola ko nga dictator avude ku CBS Shafiki ona sulanga naye DJ Butabika kusalama kuno nga nsuza nga molezenga tona ntwala nenyimbamu nantwala ku radio ku digida bichi kupaka last nga molezengo ene nga to ngalinga muzeyi wange abayimbi mutoyi banna kati muganda wa moza nenga tuza abayimbi bannamwe ebyo bibwero maybe nakakola mwagala kuyitawo binakakola bitiriva abantu abenjawulo just wano nyumyako wanzijidde muntu naye abantu bayi wanzo nyumyolina ngabalo yanga mwanze tonjogera ko chi nakuyisa bubi ninga yera ndisieka gwenda fata Shafiki agenda obone muyimbi gwe bayita neko jo mumanyi yayimba fe twagala Pentagon obantu dize sente yakuya kayimba akapya Edison litalivayo oyo simubi gama ina msaka kati mulaba yakuya na ku TikTok neko je hands up alina myaka nkaga ayimba abivemu oyo neko kati muwa amagezi neko neko obugamba byonna notamogerera ku ndongo kati kanji mugambe neka ave mu kuyimba ndete dobuzi wagenda nyigira nze tajja kunyigira gema baneko muntu mukuru abika akuzaala nze neko gimulaba aba ku TikTok handiza okumanya neko talina mu majalina omuchere Pentagon aina ngoma je yakubande bafana je bakuba bonna bagirwanyinga abantu mukaaga tujja bidda kebyo nga tumaze iPhone ndio takwatanga nako sijirina samusanga erogi yali yange ale na maji maliriza ngeno nezikiro omurundi gumu nenduna mu kabodi atonda wange kala abantu babi mwana kale zina no gwe numba ne bambi bankubye enchuku what neko gereke Butabika neko kandi ongambye kubulira ekintu ekyangamba tulaki ndi wano neko ayino olimba ne bafana balukolera wa pirate neko bafana yamuwa engoma twabiranga na yao bafana yamuwa kolabo baluyita bali amukiriye nga lukuba kati kale kuneko lwakuba bali amukiriye munda bafana yalukuba intulo waneko yabera bafana na muta katolimba balukuba ku radio ekiro shapita kama omwana mwezi neko yafumiza kayimba kapya katukaka yo lisimwaga omusajja omukulu neko gi Shalom wasabula wabimanyira nze ntya wa mukulu neko gi mukulu ajasa ina kirevu kinene nekirevu ekyo bagamba hamusajja wadda naye okumanya neko gi yakona yakola video netengera negana tambula ayinza okuba amanyi gatege gali gasazeemu so tenga ina amanyi neko yakuba engoma Pentagon talina we yakuba neko nga buli wogira bo talina we yakuba owayo oli boy wange talina we yakuba neko bakulimba lwa neko oli Butabika njiwulira nenga neka akutteyo nze ate ndi wano nesituka nebagamba bonna bane munanso nyo waneze sirimula aluze ndi muyimbi ono nasulanga nayo neko naye nasulanga nayo ku studio ne bayitira wa basawo atabuse ne bakuwaka atabuse ne banga soko nyo nengano obuweke ne bankuba empiso lwatu asirika amaka ne sirimula lwa pasada kiruma kuba budde endonge no ojiwo budde netakuwacho yagalo tuka no bad president change senjage yanzija ngeno ngeganyo kuyitawo egana yala zikuba teri kya mukazi akwala bena adebina tokyaswala gula mpale yadde ya muda osula ku studio bazade obakugamba oli feri yabali to bivaamu bagwano bo bagamba abo bayimba dda biki kache wamala ebanga kye Butabika myezi nga 6-8 awo what is serious ate navaayo nga abasawo bagamba sinawona mbulamu mwagumu n'ekitundu kati waddukayo buddusi wakola otya maama ne mugamba ekyamazima mponeredde sidda ntaasa siddamu kunywa njaga kyokka no nagiddako okwo
ngavudde kuba nagamba nali sisuubira ndisobera bwe wali e Butabika olina abantu bojjukira abali mu public bojjukira mbu Namulako oyo muyimbi Namulako e Butabika oyo munnabyabufuzi Namulako e Butabika baaliyo bayimbi naye nga tebaakuba jjukira omuyimbi abaakuba eno gye banteekawo abaavu abanaku wabeerayo VIP kati ngawo nga omwana w'omugagga ye ng'agabeera yekka ng'omugagga tagala omwana we bamuyanje bakaceeri bamwambula atambula obwereere bamuwa special nga balebe komera nti bamusibanga lubambo kati abo babeereeyo kati be balinamu ku ssente biba byakusasula ate ebyo kirabika naye ffenna eno bonna basome twalimu bonna basome naye nga mukaddajja nga bankyaliranga abantu nga bandeetera akamere naye nga bwe bakuleetedde emmere abantu bakugjayo nga kingi jukira baba bamanyi akamere weekali bakusitulangana akamunda akasiika akaceere kajwisi agagenda olio kumyewo tifini ne bakwetololangana buli omulala gamba mpaako awo n'ogaziwanga agundi gwe luli wammanyiira naye tokiddangamu naye kankuwe naye nga buli omu omanye ebyessomero n'ogula akandazi buli omu n'omuwaako wekati bibiri kuba kati buli omu omuwa ekingi nawe togenda buulira nga bangi Butabika bakuba embooko woba oyitiridde wabeerawo abayitiridde ng'akola ekintu kyekimu ova kati waliwo eyakyankalanyanga abasirikale ng'ajja namusoma n'amukuba n'adduka n'ajja namukuba n'adduka omulalu ng'ajja n'akuba omusirikale omusirikale amuswama n'amukuba batuni ssatu nga nsonga naye ng'omuyaya kiddamu bane obulalu bubi naye nga nze mbanga atereera obwongo wamu ngamba oli mulamu nnyo naye nga waliwo ngamba siri bulungi nga nina byendaba ne ngamba siri bulungi siri bulungi njogera ekindekeki ka mbajjukiza halal branch tuyaffe abasiraamu Islamic halal branch egenda bbaawo nga 27 kuno ogw'omusanvu 2025 okuyingira emitwalo 2 egenda kubaawo ku 4 points by Sheraton. Genda leta mama wo leta senga mukyala wo tugabba mu Islamic branch ngeri halali tugakulya mu ngeri y'ekisiraamu soma kwa mu ngeri y'ekisiraamu ku 4 points na kuzo mwezi nga 27 July gwe mwezi ogujja tugendeyo ku branch eyo mpola tuline Jime Mulo atumiza Emboozi Ye Butabika ate akayimba akapya mbadde nchezo kali producer nga sinafuna kasendeke bulungi kagweyo naye ngenda kamalayo yankubidde demo nsobi katekeko ndabe kaya nyimba bazikwatira sente mmeka kisinziira na mukwano kimanyi waliyo omuntu eshaluma agamba shalumu njagala nfuna akadde nga shaluma njeko interview nakimanyi nabo ojjirako obwereere kubanzi sineze nakubona okitegedde kali ba producer waliwo bakolera obwereere ne waba ati nyawo batopa ina bakolera obwereere nga tamuwadde yadde ebina waliwo bamuwa amasanyalaze namugaa kwatayo 10 z'amasanyalaze waliwo gwagamba mpayo miliyoni 3 kisizira bondi joina kati nze boy wange yankolera byebwerere Profete Moskani akolera wa Alien sicha so agenda wa kabida akolera yo luyimba lwasho ati kati eri bidala eri government indala government bagisulise bagikozeeko kudita yo kabira tekyali government kati mfata bantu bange balala yankolera agenda era agikubye government yo kabira Hiranya ntiye talo z'abayimbi mwana taona kuguma fala kati mwala mbati mugamu kyentalo mwetamagala kwa you don't have to be open mind nze kitu kiwanga bwe kiri koza la fe mawulire you have to be objective you have to be balanced you must have a fair story you must not be biased yemu kutufura be abasoma amawulire abantu bagambuli bangezigezi fabaga soma wakati nzwanze sokolako story kati gwangambye gundi star melody tinegamba sister because I can give you my opinions why is not what a star basing on my byemanyi mbekibeera okay kati mamwe dadwo kati webakutuma ebireka batuukirawa we nave Butabika natukira wa taata ayita nafa kazi gwe yasika muto wange yasika muze yali yanekengera ngalaba ndi wabula be dread biki
simuwuliriza ng'akola kino nze ngenda mu kuyimba naye pima nagamba no muyayi tajja soboka. Onya YouTube channel? Na YouTube channel. Bagiyitani? Jime Mulo. Jeri mpola? Jeri. Enyimba gyeziri? Zonna n'enyimba nnyingi ssebo. TikTok? Kwendi. Abagala abantu okwaga okukyazaako abanyumiddwa emboozi yo. Abanyumiddwa. Osobola ku namba y'essimu? Butere. Negibasomere? 07 08 39 80 46. Oboneta. Namba ya Jime Mulo abagala. Nigo lino fit nnyo. Akati obongi gyekoti. So tugamba ne Jime Mulo tujjamu kwa tufa tufinyeyo akadde nga tumukyazaako n'atulayo ku mboozi. Bwekiri. Aluli bangamba interview bangamba omwana yanyumiza emboozi. Kati mva kwekyo nina emboozi ya Zaala. Amatatu mu kisenyaawo. Nina waliwo obwansibasibakaawo. Bingi. Kati gwe kyongamba tukwate wano tukwata. Tujja kuzimba paka tukaga n'abayimbi okuba. Soya kuba muyimbi. Ati omugwako. Nazo leyo muyimbi nayangwako ku studio nandaga sinnako nantululiranga embwa. Ate abakubye? Abakubye? Kakunyumizako Victor Kamenyo kye yakola. Victor Kamenyo yakuba sina malala. Nagenda ku studio. Nasanga abayimbi nga yajja kuze mmoloka mpya nga yaliko. Ngevuga sina malala. Kanatuka nava mu kanajikuba uliji pa. Natuka najiga tutu akasimuluzo. Nibamugamba wajirese koye twajirese obetunywe. Yali mu benzi. Nga obetunywa ketunywe. Obetunywe. Twajirese. Akantako kanzi sana. Sajja banyinga. Anja ngalo yangamba. Shalom waguze tuwalege genda kunywa konze ketunywe. Ketunywe obetunywa. So tuga asuka no mugende kutumuteke mu Jime Mulo TikTok. Mbozi nungi enyo bambye emboozi ye. Atenga muyimbi. Musibe bulungi ate mukyasula musibe bulungi mwera.